Mama Kachika eggulo nasharinze nammwe ku ngeri gye nkolamu cash flow nga muyisa mu kasooli naye nga mulireetinga ku miti nti nze nsalawo emiti nenfuna ssente nenkozesa ku ssente ezo nganze omuntu ate era nenzikozeesa okwongera okusimba emiti emirala nensimbiramu ne kasooli. Kati abasinga mwenna mwabadde mulaba kasooli naye nkiddiŋŋanye lunye nti mu kasooli oyo munda mulimu omuti era kasooli oyo bw'anaavaawo nga mpaamu ab'ekyalo okulimamu ebijanjaalo byabwe we baviiramu ng'emiti gyabwe gikuze. Naye kyebuuzibwa nti abantu bwe mwalabye kasooli oyo omungi bw'atyo, omusajja wano mu Central Uganda ng'alina eka ezisukka mu 100 eza kasooli nga si bukasoolisooli naye nga kasooli ddala gali gaggaayi, kasooli omulabirira obulungi. What came into your mind? Eri abantu naddala abavubuka abato baga nti omusajja yatulaze naye ffe ebyo tubisobola, eyo tulituukayo ddi? Nze atalina wadde half an acre kati bino binyamba ki? Bannange si buli kintu kye tusoma oba kye tulaba tulina okyapulayinga mu ssaawa ekyo, naye kyakutuwa buwi magezi. Abantu beebuuza nnyo nti Napoleon twasoma waaki ne gundi history wa mugaso, kwe kujjukiranga ebyabakolebwako emabega ne mutegeera ebiriwo musobole okufumiitiriza ebiri mu maaso. So omuntu bw'awoza bino nasoma byaki oba bino ndaba byaki aba yeerimbye. Ambawo ekyokulabirako ettaka eryo lyonna ne kasooli eyo yenna gwe mulabye nze emyaka 2 emabega nali sibirina, nagenda nga ngula mpola nga nkozesaawo. Waliwo awo obwaguuga bw'ekitundu ekyo makukuba. Sijja kwogera nnamba y'abantu yenkana kibe nagula. Kati waliwo bw'oyambuka wano awali katanka, ako katanka kaalinga reserve yakufukirira lusuku na mmwanyi. Awo ntera okurifaaringawo ennyo ewamukuba luguudo abantu tebakitegeera. Oyo mwami yabanga mukwano gwa taata wange, emyaka gyabwe egy'edda ffe kati tuli babukofiira bo baakubanga oluguudo mu mutwe, lyerinnya mukuba luguudo eryo ly'owulira. Naye ng'akyaliwo mukwano gwa kitange yatuula n'abaana be kuba yalina ebifo bingi n'abagabira, ndoza yagabira oba abaana 5 ba 6 naye ne yeesigalizaako ebifo 2. Bonna ne batuula lumu ne babinguza 210 ne 29 waliwo era famire endala eyali yanguza neŋŋenda nga ngatta nagattawawo abantu nga 8. Kati gwe onoolaba ekintu ekinene ennyo bwe kityoga nti ffe ebyo tuli bifuna ddi? Omuvubuka akyetambuza empolampola, Mama Kachika akulaga nti naye ebyo teyabifuna mulundi gumu. Naye Mama Kachika ye yali alina Katonda yamuwa ekirabo ekyo ekyokugamba nti ono atunda n'agula, n'ono atunda n'agula. Banne ne bamukritisize n'egundi eyo mu byalo oyagalayo ki? Nga yaagattako ttaka ku ttaka. Kyova olaba nga abavubuka mbawa amagezi nti mugule obupuloti obwo. Abakyala abo abali mu arcades omwo abatunda ebintu, bakyala b'omu restaurant, ab'omu butale, genda ng'ogula obupuloti. Togula bwa bbeeyi nnene nnyo kakukandula saako ekugobe. Mufulumeemuuko mugole mpola paka lwe munaagatta. Nze omuntu eyeegendereza ndowooza olabye kasooli oyo yenna tali mu kifo kimu, nabagambye ebifo 5. In fact ebyalo biri 4.
ebifo bitaano ebyalo bwengattirako eri Lugogoma yakwata ku byalo 3 nkulagirire bakukuba kabulo. Naye abato abakyeyiya ekifaananyi kye mulina okufunamu nti laba omusajja ono tatulaze ettaka eryo nti yalibba oba yalisikira ku bajjajjaabo ba ku kitaawe. Omusajja oyo yagendanga agula mpola 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 mpola. Nange wano wendi bwe bampitira akapuloti aka $3,000,000 nga ninako 2 ngenda nenkasasulako nenkola mpola ako nenkakutula nenkamaliriza. Bw'obanga kujjako tonnaba kuzimba woosula, zimba woosula. Nze sigambangako temuzimba banze nange ogenda ogula amataka gano gonna ag'okulima nali nina weesula nga nasooka kuzimba naye nasooka kola bizinesi. Kati sibagambye nti nno temuzimba naye ettaka lyammwe mugende nga muligula nga mugattako bw'oba osobola. Ekintu ekitalisala okuggyako nga baakuguzizza mpewo ly'ettaka. I wish I was at liberty okwogera sente ze nagulanga. Mu 2009-2010 kubanga kati ne bw'inkubisizaamu emirundi 1000 tezisobola kugulawo. Kati olwaleero gy'olabanga ewala oba kapuloti akabi oba katya bujja kukeera enkya nga tokyasobola kukafuna. Naye ate era n'embeera ne message eri bantu bakulu bannange era nga likuzingiramu n'abavubuka nti abantu baazalawanga nnyo ettaka. Abantu baazalawanga nnyo ettaka. Naye paka abantu nga Muhammad Kachika tuvuddeyo okubalaga nti ettaka bw'olikozesa obulungi olifunamu. Awantu we nagula $2,000,000 mu 2009 acres 17 kati nzisaze msimbyemu emiti nga bwenjisalamu naye kati kasooli atudde ku acres 17 asobola okuvaamu $6,000,000 oba 7 nga mukubyemu silage. Ate nze ke kantanda ne mmala lwakuba nze situndira ku mikutu gino. Kasita kantanda ne ngamba nti kati bannange muleete fuso zammwe mbakubire silage nga kasooli bamulaba yenna wa green. Kasooli mutuufu, kasooli yaliisibwa manure wante. Olaba oba fuso tezijja kujjulawo wano $3,333. Olaba oba sijja kujjawo $1,000,000 mpitirivu obungi. Bano ekyekyo kye mbagamba naye si buli muntu nti akisobola okukikola. Eri abantu abaagala white collar jobs nange nzirimu. Eri abaagala obulamu bwa zi deals obwo bwo si buliimu. Naye okukola tekirinaako mpuyi 2. Eri abantu abakulu abakyezinga mu tenda nolaba omusajja ng'atuyana ne tenda atuyana ne contract ng'ate akuze. Kati abantu abakulu bannange temunyoomoola bintu bya long term. Buli kintu kyonna nze kye mbabuulira nkirinako ensonga. Bwe mbagamba nti kasooli oyo ali spread, ono wuuno wano ali Makukuba, ono wuuno wano ali wa Mukuba luguudo, ono wuuno ali mu Lusanja ku Balugwala, ono wuuno wano ali ku Ssettimba, ono wuuno wano ali mu Ndiba. People, do you get any message oba kuloza nti omusajja oyo asumbuukana nnyo ng'agenda eno n'eri. Ekintu ekyo kambayigirize. Toteekanga majiigo gonna mu kiseero kimu. Bw'oba wakugula ttaka oba kukola projects zo genda nga ozikyusakyusako. Enkuba ennaku zino etwewunyisa. Enkuba etonnya wano n'etatonnya wali mu Lusanja. Ogenda okulaba kasooli wamusimbira awamu nga oweena aflourishinze oweerita aflourishinze. But I have a much bigger message.
ebintu ebyo genda ng'okutulamu investments zo kiyamba ne mu famire naawe. Amabanja gayinza okukyokinga. Ekintu kyonna bwe kiba wamu bakitwala lumu. Naddala abo abawozi b'ensimbi. Olubeerero okugira bwoti bakuyita concentrate, ebintu byo bigatte wamu, interest ekendeere, olaba osasula wano ebbanja lya wano n'erya wano n'erya wano n'erya wano, kati biri segmented. Bonna bw'obiteeka awamu, interest wano interest obadde owa miliyoni 168, bw'obiteeka awamu ojja kuba owa miliyoni 9. Baddira obugagga bwo bwonna babuteeke mu kibokisi kimu. Bw'olemererwa bwonna nga ekintu ekyo nakyogera dda paka recently bwe kimprovinze right. Gwe nalabye omu ng'agamba nti eno ploti ndala ku ndala. Bwe twali tubasingira twabasingira eno naye kati mwagala kutwalira mu eno. Kuba ye kaakiika theorem. Akiika tawaayo bintu bye byonna mu kintu kimu. Kati akulaga kasooli oyo amulabye olwaleero alowooza nti omusajja wa kasooli. Omusajja omukulu n'olima kasooli. Waapi? Tamanyi nti ono kasooli wagenda kuliisa nte. 10 bya nte. Ono omusajja aliwo kukyokooza bukyokooza. Waliwo bannakenya. Uganda ekyali wansi nnyo. Njagala oneetere munnakenya alina kasooli bw'atyo. Pedigree cows. Nze pedigree nsobola okujja n'enjikugulako in 3 seconds. Gwe ngamba nti osobola okulima kasooli bw'atyo in 3 seconds. Kubanga ettaka ne banaayagala batya eri tebalirina. Nenku ebigendererwa bigazi nnyo nti ate kasooli ne mulimira walala n'ente ne zibeera walala. N'emiti ebibiri ebirala ne bibeera walala. Ekyo bannange mbakondeddeyooko katono naddala bakulu bannange. Toddiranga bintu byo byonna n'obizinga wamu. Oyinza okubeera ne group of companies naye zibeere separate, buli emu ng'eri ku yo. Naye akuwola bw'agambanga nti biconsolidating. Consolidate your portfolio. Weebuuzangamu nti ebintu ebiba bigenze bubi baba tebankwatiddeeyo nze n'okugula omulundi gumu. Kyekyo.